Banyabo tubalamusiza amanya agange nze Shami Baby omugandufu nga nze ntuuse okuweereza programu yaffe eno y'olwaleero. Olwaleero nno tuli mu maka g'omwami Kyaapa. Kyaapa Kyabambejja era agenda kubanga yeeyanjula ababuulire amannya ge na biki ebimukwatako. Naye nga tetunnatuuka awo, ffe Tronas Media tugamba nti tukuba ne tuggumiza. Nsanyusa obbalaba, tambula nange. Mukulu Kyaapa. Nsanyusa okukulaba. Nsanyusa okukusanga. Nsanyusa onsange mu maka gange. Tusanyuse otusanyukira mu maka go. Otyo. Pozo ogambye Kyaapa kyaki? Nze Muwanga Kyaapa, Yakobo Muwanga Kyaapa Kyabambejja. Weeyanjulira abatulaba obategeeze. Abange abatulaba n'abatuwuliriza, abandaba n'abatuwuliriza. Amanya agange nze Muwanga Kyaapa Kyabambejja. Era nalyo erisinza okunsanyusa. Kyaapa Kyabambejja. Lwaki Kyabambejja? Kitunulire tulaba n'ekifaananyi. Nkifaananyi kiraba. Yakobo Muwanga Kyaapa Kyabambejja. Erinnya eryo kkulu. Obukulu bwalyo yatandika liti. Kwegamba oye Kyaapa Kyabambejja yali mukazi Mumbejja eyawasa kitange. Okwesibwa kwa kitange kubanga omukopi okuva edda tawasa mwana wa Mumbejja. Waziri Mumbejja yawasa mu bakopi. Tudda kuddira Mumbejja n'omuwasa nga gwani awasa amazima gwani. Kyaapa soko simbewa wakati katono abatulaba n'abatuwuliriza soko obabuulire tuli luddawo wano. Wano tuli Kigoma. Kigoma. Mu Busiro. Gondola ya myuka Wakiso. Kwegamba temangalo kati kyafuuka temangalo ekiteeki. Kwegamba n'ekitundu ekimu ne temangalo kubanga nze natunda temangalo eyo n'enjiguza Amos Nzeyi we beegattira n'omukulu Mbabazi n'embaguzaawo kakati temangalo n'egyesaanikirawo nze nga nze naguza Nzeyi ne beegatta kagamba ne tukiyita temangalo. Enna abasinga bagamba nti buli linnya ly'ekitundu libaako ekyafaayo lwaki kino Kigoma. Ekigoma kyajja bwe kiti. Ekigoma kino ekyalo kiyita Kigoma. We tuli wano bayitawo Kawoomya. Kigoma lyajja oluvannyuma. Ate emitala wali awalengerwa bayitayo Lusunamatu. Ekiyisayo Lusunamatu kwaliko kawule mungi nnyo ku lusozi olwo. Naye ssebo Abaganda bayita kyukompoleze kubanga buli lwoyita mu kawule bwakwata n'okola oti nga kakulobye koga kyukompoleze togenda oyowe kawule kyukompoleze tobuyitamu. Kakati Kigoma wano Omumbejja yalinga atuula wano. Omumbejja oyo eyali Laakeeri Sikyagatema Ssemusambwa nga ye Mumbejja akulira olubiri olw'ekyebandu wano. Olw'ekyebandu wano Kyabaggu ekyebandu kiri Kyabasoga n'ekino ekyabanda eky'Abaganda okuli Ssekabaka Muwenda era ne Kabaka ono yali aweereddwawo kukumita erinnya erya Muwenda lya jjajjaawo oyo tugamba ku Muwenda oyo okumuyita Ssaabasajja Omutaka Ssaabasajja Kabaka omuyita Muwenda yali amuwaddewo yali agenda okuzimba olubiri lwe ng'ono bwe yazimba baabunaanika kuba buli kabaka abeera n'ekitundu. Kakati bwe yawasa kitange okuwasa kwa kitange mwandyagadde mu kutegeera. Okuwasa kwa kitaawe tubuulireko akatonotono. Omumbejja okuwasa kitange omuwezi okuwasa kitange Omumbejja yawasa kitange. Sooka otubuuliremu kaawa akatonotono. Omumbejja okuwasa kitange biwuniikiriza. Omukazi azaala Ssekabaka Mwanga yali Ssengange. Yali Ssengange nga yaleetebwa ng'omuzaana mu lubiri lwa Muteesa
ombereberi naletebwa ng'omuzaana ng'agibwa emagulu kabuddu olwo nga bamuyitaani ye omukyalo oyo oluvannyuma erinnya eryasaanikira baagalayaze lwamuleeta ng'omuzaana mu lubiri lwa Muteesa bw'abeeramu Muteesa najja amuganza n'amuzaalamu Ssekabaka Daniel Mwanga Basamulekkere ono gwe bayita nti eyo kyabajulizi kabaka yakasinza okuba omukambwe kubanga ku Bwakabaka yaddako emirundi 3 bwe bagamba Mwanga yali mukambwe so yali Obwakabaka ng'ali mu myaka 18 mekaawo naye abazungu yali mukambwe ye bamwogera nedda abazungu be bamutabula bazungu kubanga bagenda okujja ne bamutabula naye tiyali mukambwe naye bazungu be bamutabula n'okwokya bano be yayokya naye era abazungu be baleeta omutabana munange taata ng'avaawa ategedde sengaawe olwalidde bwe yajja kubeera mu lubiri Kabaka n'amuganza agenda omuzaalamu Daniel Mwanga Basamulekkere bw'amuzaalamu Daniel Mwanga Basamulekkere taata n'aga nti bw'amala okumanya najja okujja ajeewa ewa mwennyina mu lubiri yamusanga Lungujja mu lubiri bw'amusanga mu Lungujja ne baga nti bw'agenda abaayo akatuula nga mulamu we Omumbejja Lakeeri Sekyagatema Ssemusambwa nga Gguse naga nti yali musajja munyumiikiriza bulungi nnyo amanyi yalinga akuba endingidi bulungi ayimba denziri ne vubuka endingidi y'entongoli entongoli yali agikuba nene endingidi namunanga omundabiranga awumera engoye ez'obugole akati awumera engoye ez'obugole akati n'amuga nti we omwana wamanya oko nti naga nti Mumbejja kakati Mzee kankuli ekimuli olwo tuli mwaka ki ogwo omwaka nze ngusoma busomi nzo yali lwali 18 mu nkaaga awo tetunatuuka 19 eyo lwali 18 akati wabasinkani namuga nti va ku mwana wa mwannyinaze nti biveeko agamba Mumbejja mulamu olimba va ku mwana wa mwannyinaze oli mukazi mukulu Mumbejja mukulu towazaala akati naga nti nze bwampasa nti nja kumuwa abakazi abato azaale owa nti ono bamuwa nti nga bagenda bategeeza Ssekabaka Dawudi kyo nti omanyi nti yafunye omuko nti nti ali ludda nti ofunye omuko yo nti baagala kugattibwa era baagattibwa naye ng'ono mukulu Omumbejja mukulu era nga bagenda kugattibwa yakwata n'entebe naga nti yiye entebe Ssekabaka mutegukywa n'agiwaani n'agiwa etuleko mukoddomi we munange nga bateekateeka kugattibwa Namirembe bamala okubagatta abo banfulira bibuulire gwe ate mu myaka 18 tuyabyogere nangala byashi nangali ya Nyanzi bagenda okugattibwa kibanyumiza nti bagenda ne bakumba ku Namirembe awo nti n'amazike ge baali balunda agali okumpi awo ne gabuukabuuka gagali mu nkomera ne gabuukabuuka kogamba nako ganyumirwa embaga eri engeri gye Ssemutaawa asizza ekkadde ate omuyimbi naye ate amazike nako gatuleko oba gaali gasunga kwegamba nanka gaali mu lukomera yamuwa entenga engoma entenga eyo ebeera mu lubiri engoma ezimu ku bitongole by'engoma ebivugira Kabaka entenga nakyo kika kya ngoma naye tekikyalabika mu lubiri mweziri ezo mu lubiri kwegamba kiba nkuba yena kwegamba nakyo nekinyumya naye bwajja yamuwa entenga naga nti egenda evugire Omumbejja kaka nezijja nezivuga obo bagambira kagamba batadde mu Ssemutaawa asizza ekkadde omundabira omwana wa nnyabo naye baali tebayiweebudde akayimba ako ng'apuyaga akagira kale kati oyo ng'amatyaza omugole ate ow'ekitiibwa omuyimbi ssebo omuyimbi nakuyimba byasanga abiyimba ate n'abiraba abaali beerawo akusanga ku mbaga yo ssebo nga bamusasule n'akuyimba oluyimba ina okuyimba oluyimba nze sipeeko nze nange mbamanyi munange kakati nga embaga ng'enyuma okukamala omumanyi abaaliwo bagiraba ng'enyuma okugenda okwejjukiza ne bafuna honeymoon gye baafuna balagana kyebande eyo ekyerisa kiri ekyabasoga kuba kyabagu yali ataddeyo abasoga bangi bwekiyita ekyabasoga kakyabagu okumunyumiza ebyafaayo bye ndibikubuulira olala kumukiyita ekyabasoga nange ng'afuna honeymoon nga atandika ajja kubejja nga
ali mu lubiri kwe kujja ye nga ye Omumbejja tayinza kuddira nga n'alinnyawo ekyebandu mu lubiri kuteeka mu bba amuwe gwasi kwe kujja okumuwa emmayiro eno bw'amuwa emmayiro eno yagendanga okujja nga luno lubiri wano lubiri lwalinga lubiri Omumbejja mwajja mwatula ng'ajja atambuza bigere nnyini atambuza bajja muwerekera abakazi nga abazaana baki naye nga ye omulimu gwakola Omumbejja kumubuulira mwami alina abawala abalungi bwe bamubuulira alina abawala abalungi ng'abayita agamba musoke oba sikyomuka jangu banga nti olina abawala abalungi baze wange neetaaga obaleeta alondemu mama nga yali wakisaba alondemu yagenda kakati nga yennyini nga ayagaliza bba naga nti nkosizza oli mwana muto oli muvubuka kirungi oyagale ne bavubuka bano nga abeera ku kiwu wano mu nyumba ey'olubiri nyumba yali nene kasubi enene obulungi erimu ebisenge 12 kakati ng'ateekamu abakazi yamuwasikiza mulamu bwe yamuwasiza abakazi 14 nga yabakuba ate nga yabagoba yabuuzanga muzaana gundi aluddawa taliiwo mumuyita gye kakati bwe bakuyita obadde okola ki oyagala kuliisa Kyaapa bitogolole toleeta jjawo ekiri omwana w'omukopi ono yajja kuduulira kakati ekyamuyisa Kyaapa namugamba Kyaapa ky'abalungi kubanga teri Mumbejja teri mukazi mulungi ku nsi asinga Mumbejja mu Buganda yakula Kimbejja teri musajja mulungi asinga Mulangira yakula Kirangira be bantu abo abaali abalungi muno mu Buganda Mumbejja na Mulangira yakula Kimbejja simba wakati awo awo kati ozaalibwa mwaka ki kati ozaalibwa mwaka ki nze nzaaliddwa luvannyuma kubanga eyanzaala ye mukazi Omumbejja bwe yalonda naga nti bwe mbanga nfudde omukazi oyo kyekifaananyi kiri kyolabye waggulu omukazi oyo yamuleeta yamuwasa alina emyaka nga 16 17 nze anzaala n'amuwasa kakati n'amugamba nkubuulire nti amugamba Kyaapa ky'Abambejja Kyaapa ky'abalungi Kyaapa ky'abalungi kwe kikita Kyaapa ky'Abambejja n'alumba kiwa n'amugamba nti sifumbirwa musajja mukopi n'amuwa obwami n'amuwa omuluka ng'olw'essaza liri Kitala Entebbe liri Kitala Busiro ng'ennyumba y'osaze ekifo ky'Essentema lyajja Buzi lyali Kitala era nga ab'amasaza ab'emiruka bagenda ne bakiika nga Kyaapa ava kuno n'avuga eggaali n'agenda mu lukiiko lw'essaza ekitala era bwe yatuukanga eri olukwe yagendanga buyisi eggaali ya fuuti 26 sayizi avuga lwatuukanga eri buyisi n'agamba Omumbejja abatumidde abawulidde ebifo eri omwana wa Kabaka ne bafukamira ali atya ssebo gy'ali kwegamba bw'ati bwe kyalinda ebbanga lye yamala n'amuga Kyaapa ky'aba n'amuyitanga Kyaapa ky'Abambejja omukulu Kyaapa wali bagamba atakwalize nganda akola ki njagala okumanya kati mbulira ku ggwe nze njagala okumanya omukulu Kyaapa yani kakati omukulu Kyaapa agenda okudda mu bigere bya Kyaapa wano engoma bwe zaavuganga bwe baavanga eri tugenda mu ngoma kifuuka kigoma nga kitu yamuwa yali amaze okugabana Omumbejja yalina mayiro 4 tudda ku kiri yamuwa mayiro 4 eziri ku eno mayiro n'agimuwa mayiro 4 Omumbejja ziyagabana okugabana kuli okwabako bye yafuna mayiro 4 Omumbejja oyo yali mwana wa Ssekabaka Muteesa olubereberye nga bwe baddiŋŋanako ne Kakungulu mani gundi Mbogo kuba Mbogo Mulangira Mbogo azaala Kakungulu era Kakungulu ngono Omumbejja amuyita Ssengaawe kale gye baava ebyali bivuddeyo nga obukulu buli buvudde mu ki mu bukulu bw'obukwate ne bufuuka ki kati yoyo Muteesa yali azaala Omumbejja Muteesa olubereberye kakati nze no nange nze ndonsikira mu mayiro eno mu busika ngisikira eno ziri emayiro endala nakiri ekitundu ekirala n'aguza kalundu wayimba kagulu wavuga eggaali obya n'akola omukulu Kyaapa olambise bulungi ensonga oyingira ddi mu byobufuzi ebyobufuzi biyingidde luvannyuma tulimu emirundi 2 waliwo ebyobufuzi politicians ate waliwo ebyobufuzi obukulembeze administrator
administration ninga politician ndala waliwo enjawulo politician kirala na administration nacho kirala era obo byo byetaagisa kubo kati gwe wali muki mu political oba administration era okuyingira kwange bwe mmala y'okusoma nasoma naye nga nva wano nensomere nasoma ebbanga lye nasoma nkyewuunya kakati anti tubuuka macyo Omukulu Kyaapa soko tuzeemuko katono emabegaawo ensoma yange natandika nina emyaka nga 9-10 nga gyali mingi anti twalwawo naye abula katotandike ngoine ebirafu nedda lwa nsonga ekyaleeta ekyo kyeŋŋamba eriyo nasooka okusomera emitala awo waliwo essomero nga lyo nasomerayo batokkere kati gye muyita nansale bagiyitanga batokkere era nga tusomera ku mayinja olwo nga nina emyaka 7 eryo 7 awo 6 tusoma mu batokkere n'amayinja nga temulina books yadi penso nedda ejjinja liri ddungi lwa nsonga bw'ogira osiimuula noddawo n'owandiika osiimuula noddawo n'owandiika basiimulanga ovudde mu batokkere kati olwo bwe nagenda okuva mu batokkere awo ne baga nti akuze bali bantwala ebbira eno naye nga ne bagenda essomero balaba lyennamuŋŋoona si wala okuva wano anti byenkubulira okuva wano mayiro 7.5 ze mwatambulanga okugenda kwokka n'amadda 7.5 ze mayiro 15 nentambulira kati ntunulira abaana bano batabani ba bwe mbagulira eggaali bazitwala ku toilet alinnya eggaali n'agenda ku toilet alaba lugendo naye nze natambulanga emayiro ate nga tukuba omupiira olwo tugenze nga omupiira gubansambya naye nga tukuba ekigere tugenda tukuba enduulu ku bigere tugenda tukuba enduulu bulidde nensoma ne bannange abasinga obungi bawumudde wagira nina mwami Diriisa chairman w'ebujuuka awo bwe twabanga tukuba bigere amagenda n'amadda okusoma olwo muva kati olwo mu kisooka nayo nayingirirayo gyensiŋŋaana nansale ziyita nassale section batokkere olwo nenjivaamu eno yeeno neŋŋenda muyeri ennamuŋŋoona ne bankitandikiza mu kiraasi wano yabanga 1 paka kuti 7 nensomayo nkuba bigere okumala natambuza ebigere tewakyusa ku ssomero kwegamba nagenda bwenti okutandika okusoma bwe ngenda okutuuka eri ebigere nembikuba ate nga temuli ngatto barefoot okumala emyaka 5 nga nkuba kigere nekigenda wansi nekibanga ekigere wansi nga kikuusidde ebigere amadda bigenda tudde essaawa 5 ez'ekiro nga twagenze ku mupiira egyebweru kagamba ne bannange abamu bawumudde netutambuza bigere okumala emyaka 5 so sente olwo mutuse mu kyokutaano kwegamba nafuna ekizibu mayire abakulu abaali abakuza bange ne baba batima nasigaza ente awaka nezigenda bwe zityo bazitunda ngenda ogitunda ngenda ngula embuzi ate nazo embuzi kwegane ate mwanyi nga tumala okugenda kusaba wano mu kika ngenda mu kika maama nsaba sirina zitawaaza amafuta temuli ngenda otunde ku mwanyi abakulu bagenda okujja ab'ebika bagenda okujja ne baagagala nentuka kizibu ne sente nezibu nga tuwa siringisi 55 omwaka okusoma ttaamu 32 siringi 55 nze otuuse mu kyokutaano bwe nvudde mutuuse mu kyokutaano nguze eggaali nagula eggaali nga olupikyakalira ddala yakalanga tugiwunda nyine ekyokutaano era wali musajja muvubuka katwamaanyi tugiwunda n'ebifaananyi mbiri neyo abavubuka banna betwagira tugiwunda eggaali nemuteekako buli obutaala buti ogikwata bw'osiba eggaali n'emyansa bw'osiba eggaali n'omyansa ebyo byonna nga tubyekola n'engatto olwo nenfuna engatto tetugirinnya okwambala engatto omulundi gwo ogusooka wajjambala mu kibiina kyakutaano ate gwokutaano nengenda ngula babayitanga lusejjera nekalinyira essabbiiti egi emu anti n'ekigere kyali kirinnye nnyo mu ttaka ng'engatto kiyisamu kamuse nenkayuza kwegenda okufuna engatto zino gundi ebuutu nungi nga ebazeewuunya nokuzeewuunya engatto nagigula siringi 9 eyo buutu
ikubululu mwawo n'engikula n'engiteeka mu n'oloka tukone engatto kati oyingidde mu senior otuyingira bwe watukanga mu kyokutaano ng'oyingira senior watukanga mu kyomukaaga n'oyingira senior entrance n'otuula akati wamulanga senior entrance ebifaananyi mbirina bya senior twabulanga senior entrance n'oloka ogenda olwo n'otandika secondary 1 ye 7 secondary 2 kyekyomunaana mwalina n'ekyomunaana anti bw'omalanga secondary wayingiranga secondary 1 kyekyomusanvu secondary 2 kyekyomunaana secondary 3 kyekye ogamba ye senior olwo nemutuula mu secondary 3 n'oyingira senior senior ddala okusoma kwedda kwalinga kugwalinga kagamba aye no kati erondooza ng'atuuse eyo abeera n'amagezi ddala nga mayitirivu gamba era tumaze okuyingira tusabye abasomesa nti twambale ku ngatto kukkiriza eri munnanka nti yambale nga kukkiriza kyaliwo ekizibu kyaliwo ekiti nga batugamba essomero galinga ga busa okumaala temuomaalenga tyanera tunazijjangamu nti olwo nga nze ndi ofiisa mu ssomero naye nga kulaalika netumalanga obusa tusa era byagenda bivaawo nga abasinia abo abayingidde sinia ne mu sinia abamu tebanatukkiriza nga babeera mu bigere twakkirizibwa okwambala engatto okusoma kwedda ddala kituufu kwalinga kwakanaayo kyani awo mbuuseewo Mukulu Kyaapa tuddeyo wali nti oyingira ddi administration bwe nayingira olwamala okusoma namala emyaka 2 kwegamba wabaawo omuluka guno gwennyini yali gulyanga kitange aguwummudde kuba yaguwummula wabaayo yagulya aye n'atuuka okuwummula nga nange naawe otuuse nali ndi akabaluwa nkajja bakuyita ku ggombolola neŋandika bampita ki genda otuuka wali nga baga nti ekifo ky'omuluka gw'omwono okitwala nemuga nti kale kanzire nti tubuulire tinja kitwala omusaala siringi 9 9 era kati 9 ku ssente y'ennaku zino nga bw'ogira wogeraganya ziringa mmeka siyinza kugerageranya nga nze wenkirabyeko ne ssente y'ennaku zino nga nawasa embaga mu 62 mu 59 nawasa embaga abagoma nabagula siringi 2 nebakuba abagoma abali ku mbaga yange nusu mmeka 2 nabagoba siringi 2 nebakuba ne bakeesa bampaana ebikopo napangisa ebikopo ku Kampala road awo erudda awo Kampala road nempangisa ebikopo ebinaale ebikopo kyalina reception negiteeka waka nga mugenda kunywa kyayi ate n'ebiberenga ebyo bitandika okujjirira omugole wamutwalira ku ki omugole ku gaali ku piki anedda nafuna emmotoka wafuna emmotoka nalina mukoddomo wange naye mwaleka wali ofunye ne ku ssente ebiseera nedda nali nfunye naye nga nafuna mikwano gyange olyo mukoddomo wange yalina emmotoka sinagiraana mu kibuga muno yali musajja wa ssaza naye ng'alina emmotoka eva wano Ford ng'evako netuuka kuli yannona wano yagansijja kuno kkubo bifa twagattirwa Bireeri oyita nateete inoguka naye yansanga Bireeri ku kise ku Nankani ng'amaze okungatta nezinzi emmotoka yaleeta ebikopo kyebadde nkunyonyo nagenda okunona ebikopo kyali namufumbira wano waka nasala amalebe ag'amapya eddebe lino amapya agutini nasala amalebe 6 nendeeta amataika bino ebyavanga e Kenya nendyoka batabulira kyaya waka n'emigaati nengireeta entebe tumala Sunday namba tukola entebe ku kidaala akati bakomba kyaya waka n'ebikopo nabipangisa nengireeta ebikopo ebyavanga kyaya kacyayi ne kanyuma kali kaka oyina emboozi gyesaana kumalayo Omukulu Kyaapa obwakabaka bwa Buganda butegeeza ki gy'oli obwakabaka bwa Buganda kuba we maze wano ndabye nga olabye nga obwakabaka buteeka bukola era bwansonga nze mwenzaalirwa ate oba Mwanga nkugambye nti ffe tuzaala Mwanga ate waliwo kawubyo ki naye noono olubiri olwo olututandika nze okutandika okumanya nga Bulange tennazimbwa
Bulange Mengo ngiri twayitanga uki nava kuno nadda ogenda kunyanjula mu Bulange enkadde eri omulubiri nga otambuza ebigere nga naawe ne Bulange tedinawo awo era Bulange bagizimba ejjo era kukimba nkunyonyola nti Bulange yamalawo siringisi miliyoni 4 miliyoni 4 okugizimba yonna gizimba naye ng'ate amatagala agaaliko bagajjanga buyindi gali important naye yamalawo miliyoni ez'4 mu emitwalo 36 mbirina mbuwandi Mukulu Kyaapa nga tetunnagenda mukuwumulako katono badde nsaba olambike oba muyite muvubuka oba omwana omuwala n'omulenzi saawa zino ali ku mulembe guno oba mbutuufu empisa zinaabuuse nnyo okusinziira ku mulembe guli ogwammwe badde nsaba otunule mu kamera olambike omwana oyo omuzeemu ku mpisa ziri ezaffe ebireberye amasomero galiko kigayongedde ekibi amasomero galiko kigaleese ekibi kubanga gajjamu abaana abatali bamaka gamu kwegamba ab'enjawulo n'amawanga waawo ate nze nasomera eri ennamuwona gye ngambye balina abakikuyu baali bayitirivu era bawagira mulembe muno mulembe kokowa nti awo nga tukuba mulembe nga bayitirivu abajaluo twasoma n'abajaluo bangi bagezangako n'olwo okwagala ng'amawanga era gajja bagezako n'okwagala okufumitagana mu ntalo awo nga mawu naye akutte wansi eno waggulu eri ewaabwe Kenya bavubuka beyitanga nakani ebyo ne beera naye kakati ekireese omutawaana okukoppa nako ne kuyingira ate bwe kazze abawala tobanenyaga emirembe nga bakoppa ngaolwokuba bo bakoppi n'abalenzi kwegana ennyambala amalala luli twalinanga enankani amalala gabanga gakoma ku muntu twalinanga saati oyingira bwoti ekitogi yakojjo twalinanga twazigulanga ku mujirigi wali ku lw'ebbombo n'ejjo oyingira ekitogi n'okisitulako bwoti olwo oyingidde n'olwoko n'empale n'ogigirako bwoti kwegamba twakoppanga naye ate bino okukoppa ne kuyitirira bayitiriza nnyo okukoppa kuleese ate n'eddembe kuleese okukunama naffe byolaba eruuyi n'eruuyi n'abalenzi n'osinga n'oli empale ennungi ng'agitadde ayambadde yabiraka agitaddemu ebituli mu damage n'osinga n'omuwala ng'agenda kutambula atambula kookoonyo atambula bw'abalaga eno akabina bwe bati n'okubiguka n'omuntu nawoga nalaba dda n'ebyo ebyo tubirabye Omukulu Kyaapa simba wakatyawo omulabi wange ndaba katuwumulemu katono tukomawo n'Omukulu Kyaapa kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 44 76 Tronas Dry Cleaning ebujuuko City View Gardens nansana bujuuko ekifo ekyomulembe omuntu wosaanidde okuwummulira City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna steam bath gym tukola ne massage tupangisa obutebe n'emmeeza tukola ne kekisi eza buli kika tusangibwa nansana bujuuko okukyekawoko okulira na kereziya y'e bujuuko twatwetaaze tukubire ku noti 784 27 22 36 oba noti 755 5 City View Gardens nansana bujuuko Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso. Omulabi wange omulungi nzizeemu kwaniriza nate webale kuba mugumiikiriza ng'okyaliwo
otudde olina Shami baby omuganduufu nga yaliwo okubuulira alino maka ga mukulu Kyaapa Kyabambejja erinnya olina odyegendereza eryo bw'olyogera amazina ga Katonda wano mu Busiro ekigoma atuli mu maka g'omukulu Kyaapa. Feno Tronas Media tukugamba tutya nti tukuba ne tuggumiza ensonga ne tugittaanya kyalina omukulu Kyaapa obadde okyatubuulirira awo wennyini we tuba tusimba essira okubuulirira kiriwo ekyo mbuulira bagamba ondabiranga muka mwana nga naye yeewulirira amazima kwegamba obuzibu obuliwo obukoppi n'emirembe netwalira eggwanga nze nga yalaba ku biri nga bino eggwanga lifudde naye tetumanyi ngeri gye tunaalizaamu naye ate oludda olumu olwokuba nze ndi mubuulizi wa njiri ate awo badde ndi mubuulizi wa njiri oli mubuulizi wa njiri enjiri yennyini enjiri eya Kristo enjiri eya Kristo anti erimu enjawulo wali yabasevinze wali yabalokole ayo sitaani yaleeta ebyo enjiri eri egi ye Kristo gwe tusinza ali omuntu ogwo yenjiri ge mawulire amalungi ekyo ate mbadde sikimanyi amawulire amalungi gano gatandika gati amawulire amalungi oyisiŋŋaana Kristo kasookedde agenda kati emyaka 12 mmeka naye Bayibuli egamba good news ekyewuunyisa gana amawulire gaffe ge tugagadde lyajja oliwa eryokadde naye liri emyaka okumanga Kristo yagenda dda buno obubonero buwuliwo bwakudda kwa Mukama waffe kuba tusiŋŋaana okujja kuli okwasooka nga Kristo agenda okujja bingi ebyalagibwa naye byatuuka myaka 5 awo 40 kuba Kristo enjiri etugamba yajja ng'ekyabula emyaka 6 ziri zigweko yagiranga BC before domain kaka tutandika edi naye yali ekyabule mu myaka 6 Kristo n'azaalibwa kakati wazaalibwa kuno kugenda Misiri n'okukola kino okukola ki olubijja luvannyuma nga akulire Nazaaleesi biki naye awo akatubagira akaali awo kayitirivu kakati na bino weebitu bibiri Kristo tajja ali ku mulyango biseera kyonna entabukatabuka eneze sitaani naye agamba nedda sitaani naye ayingiddewo ate asitudde kubanga Kristo tugamba katutuukirize obutuukirivu bwa Kristo bwatwagalamu sitaani agamba nedda nti tojja kutuukirira butuukirivu obwo ng'oli mu mubiri gwange guno omubiri gwe tulimu gwa sitaani guno omubiri gwa sitaani sinful body kuba bwe kutakola ku kibi tegumatira gumaze kukola kibi ng'akali kajja tindifa n'abangi olwebeeya ng'asuula ndifa n'abangi olwebeeya nga gumwezi nakko obudde okola kibuggwayo awo nno sigenda kuvaawo mukulu Kyaapa tuweeye ekyawandiikibwa abo kitubu anti bagamba omwoyo kuliisibwa ki kigambo anti tuweeye ekyawandiikibwa mu Yokaana essula 14 akunyonnyola bulungi okudda kwe n'okujja kwe na biki ebiribaawo muva mu essula 14 nze Katonda atakyuka Katonda obeera kakati ate tulina bakatonda bangi kuba kati ne lubaale asigudde engugu kugamba sitaani asitudde engugu kakati agenda balirondamu agamba jangu ye Katonda Yesu akuyita jangu nga bw'oli ate tutiddeyo ekibereberye okutya okwo kujja otuleetera omutawana kunaku oli agamba soroni mu kubikkulirwa agamba abati abagwagwa abasirusiru balindiridde okuyingira ennyanja eyaka n'omuliro ogisiŋŋana mu kubikkulirwa sula 21 okuva awo olabire ekijjo ekibuga ekitukuvu okuva mu ggulu nga kiringa omulagolo ayonjeddwa bba byonna birindiriddwa naye ssebo obudde buweddeyo kati nkubiriza naddala abavubuka tulabye ebyeggwanga nga mbadde nkyabiyimiriza ebyenzikiriza y'okutambula mu by'omwoyo kaga nze nagezaako nga bwe nkulemberedde ekkanisa ntambula ebbanga lyengikulembereddemu kwegamba oyinza osiŋŋaana ku luuyi olwagundi ono twongeremu yongera manya amazina ago n'olwoka osiŋŋaana ng'oli bw'atazina bagamba fe tulina engeri gyetuzaba baga nti bw'otozina amazina eyo eddiini ebowa ng'oli mukulisitaayo obowa kakati tuli balokole fenna tuli balokole nze siyinza kuga nti toli mulokole bwe nkuga nti toli mulokole engalo zino zinsonzeemu nze siyinza kubanga bw'ani asalira munno omusango kubanga gw'oli wakibi fenna tuli balokole Kristo atuyita akuyita naawe akuyita fenna atuyita agamba mujje gye ndi mwenna abakooye abazitoowereddwa nange kati kiwumulo kyonoonya kiri kirigenda okutuuka
nga kikusingana oyingira dde ekiwummulo. Tweyanziza nnyo Omukulu Kyaapa n'ekigambo ekyo yogera ku mwenkanonkano kuba gusa amaka mangi. Omwenkanonkano era begambye kasita abakyala nze kugamba basomye ebyafaayo byabwe bye bavaako emitawaana gitali gyange ate bwe ntunuulira abakyala nti n'ekisinza okuleeta omutawaana abakyala banansonyiwa nabo bakimanyi. Obuyinza bwali tebaweereddwa kufuga ne Katonda yavaga nti obwetaavu bwobwo bunobufunanga kuki ku balo naye bwe bazze ne bagenda bafuna obuyinza buno ne buba bubi watulaba twali tubaganye nga tubalyako enkoko. Enkoko yii yatuwomeranga. Enkoko lwaki mwatulyangako enkoko? Buyinza nti nabuuza kitange ne mugamba enkoko eno bakazi naganidda nti buyinza omukazi nga nzite batte enkoko yange nga oluwombo lutudde wetuti nga akwate shambi nga edikiwawatirunga nange njagala mwaka nyini munange nti nemugantibwa ndabe nti mutunulira ate nokumanga baali bamaddu yalyanga bwati natunulira natunulira omukazi yange ate ekinyeebwa kyonga tekifumba nga kyayitiridde ekinyeebwa mukazi wattu nasena ekinyeebwa nakimuweereza era alyeko wakyawomye kino kyawomye ali ku nkoko ate olusimanimwengamu ab'ettima yagenda ng'ogera bwati nagira ekifine kijja kiggwa okwejukiza olabibusudde enkoko birire ddala songa maddu abaana abawala nabo nga ku mmere enkoko nkuteeka okuttanga mmeka nze njagala yange akawombo tekakalira. Kankubuzeeyo ekibuuzo Omukulu Kyaapa Kyabambejja. Ennaku zino waliwo nakalabako abantu kati ba mirundi ebiri oli ng'agamba nti nze njagala omwana omuwala ansikire. Okyogerako ki? Ansikire. Ebyo fwe Oluganda waliwo olugamba kawakuzi ng'awakula eŋŋombo ku bugenyi. Ebyo tukiyita kuwakula. Eyo mpisa ya kizungu ez'okuwakula fwe ng'Abaganda bwe mba nnyimira nga nze ndi mukulu wa kika nibina kubulidde nze ndi mukulu wa kika mu kika ekyange ndi wa lunyiriri nina empya 15 zentwala numve ngenda ninduwa kuba terina bwe nsoma mu Bayibuli olumbe terina kyerugaanira naye ebikolebwamu bye byaleeta omutawaana ebikolebwa mu lumbo omwo ebyaleeta obuzibu naye nga bwo tewandibadde kkolaki tewandibadde lubi naye ebikolebwamu bwega mulimu emikolo ejajja katugeze baŋŋamba tokwata olubugo lwa sitaani naye nga nze ebyafaayo byange kuva ku jjajjange yavumbula olubugo okukoma n'okuyita olubugo kikuntansa lubeera lugoye ne balwambala era wamala tumwebaze n'okumwebaza yavumbula era kabaka kwe kumugamba nti biye ekyo nti lubugo nti kiti n'ensamba giyita kalingalula erukomaga olubugo baluyita luyira basumika kabaka bulidde nze omuyizu Abamerika ne balukuba ekifaananyi babuuza masiini ekola olubugo luno erirudda luba bwe luti tono balukuba ne lugenda lubonena senga tebatusobye byaffe senga katukoze n'olwa nayiro kakati nga ndufiirwa ebyafaayo kisoyo nga mufiirwa abavudde e Bulaaya babuuza olubugo bakola bite bazze balwewuunya ng'atooga nti kya sitaani buli kimu n'omwenge guno guga nti omwenge amabidde temutema amabidde temukola ki akikola okuba ekibi yakikufuula ekibi naye nga kyo si kibi tekirina musitaani Pawulo kyeyava abagamba erinabaga nti ennyama y'okubwayo eriddwa teba mbi naye bw'oganda nagiwaddeyo ku lwalubaale ukifuula embi naga temulyanga nnyama kuba kiyinza okwesitaza naki ne bano naye nga nayeyo si mbi okubwayo naye olubugo si lubi balina ebyabwe ebibi ebisinga amakovu ge balya biki. Omukulu Kyaapa Kyabambejja buli omu naabaako ekimunyumira olowooza gwe ki ekikunyumira mu bintu kati tugeze kale ku byemizannyo? Njiri kyekintu kyokola mulina olanga enjiri amaaso togalaba nze sisomesa galubindi nvawo esaamu 9 mudiiro wano etawaza olugiteekako ebitabo bwe mbikusibira tobyetikka ng'osoma omuzungu oyo oli gwe nnakulaze mu kifaananyi omuzungu yampa ebitabo nze kekibereberye nze ebyange enjiri ntendeke Yesu yagintendekera kubanga sibulirwanga njiri yaga nti nga bano mujje nze nasoma busoma ebitabo busombyuse nga nti tuufu kiriddawa kitabo gundi era mbanga nabisimbudde
oba gubadde kooterera bwoganoga nti akanku togoberera nze kyakanje bisinzaga nti muhondo pe siga nti jamu nti ambu togoberera enjiri yokka tugisimba oganoga nti wa fenga bucha kumacha nga njagadde okufumbira akamere nkakuleetere nkaku olwo kamere kigwe ko wulira muri kolya noga naye mbutuufu nsaze n'akatuuyo kinyebwa kya nyanja na kyo kinyebwa kya nyanja na kyatooke Mzee Kyaapa umba ngo tunudde mu kamera osibule abalabi baffe abalungi ababadde naffe era babuulirire kuba munayo ofumba bw'ennaku zino busasise omwenkanonkano gufuusa omwenkanonkano obutabanguko mu maka nabo bungi naye bannange tweddeko tukole ekisaana Mzee Kyaapa bansibuulireko nandigambe bwe nti bannange abatulaba abanda bana abatulaba n'abatuwuliriza yembadde njogeddeko bikulu ngenze nkoonako bikoonekone mbirina mu bujjuvu n'olukuba essaawa nkoonyeeko akatonotono naye ebintu ekikulu tuwaagale Katonda kubanga nze nina emyaka kati nyinza okuga nti nina emyaka 85 naye ntambulidde mu Katonda anyambye nnyo kubanga ankoledde ebyamagero bwe mba nyinza okubyo bwe mbyogera bamba yinza okugamba nti neewaana bwewaana kanjogereko ekyamagero kiri eki bye nnina kyeneewuunya nafuna obuzibu nensindika munange bweru salina passport najja bwe yakutuuka e Nairobi nemukubira essimu waliwo ebizibu jangu butajja ngenda neninya emmotoka ngenda e Nairobi mukime banalaba waliwo najja nensingana nga alina akapapula kawandiise mu hoteri nenkalaba nemukubira telegramu ataddamu ate nze nalina ebizibu kuba sente zaali zimututte nze nazirina nze nazitwala ng'ate baziyagala ate ali Nairobi ali mu kukyakala nemulumba nensimbula ano saa 11:00 okulinnya okugenda e Nairobi nenjirinya nentuuka eri ssaawa emu nengenda nensika simu nenkube hoteri eyo gundi Kenyatta Avenue Nankan ku Mariangini eri mu Nairobi nentuuka ku hoteri nenyingira ku reception ndalagayo njagala omwami ono bakwikula CD ekitabo muwandikirwa nga tasulanganamu nembanyoye nga baga tasulanga ne babikula nemmanya nti nakola returning ticket naye ngendo ninga nti kankole window shopping mungi mu Nairobi zinatuuka nzireyo ntambula naye kifaanagana nga bw'onoova ku City Square nali ntambula omwami ono njja musingana ku kafumbe mukasa ng'atambuza bigere mu bantu ab'e Nairobi temulina simu nti mwekubidde ate esimu tezaaliwo naye nze yabula nenga nti kankole window shopping sinatuuka 10 ninye nzireyo e Kampala sina kyakola kakati mba nvuddemu ndi mu window shopping kyeneetegereza mu Kampala mu Nairobi abatatuukangamu abanaatuuka mu njulira oyinza okuyima ano ng'ewange n'olaba gindi najja nankundi oluguudo bw'otegendereza bw'otambula okuva obula nekyo waliwo Hington eyo ennyumba mpanvu gye nakoppa naye nga nti kantambule ne bw'obeera oli bwayise ogirengera lwakiri bwe n'abambuze nja kujja ngobeeyo nti ekyokkaawo Gloria Hotel we yali kakati mba ntambula ntudde ku City Square mbabulira ntudde ku City Square nzikiridde ku kafumbe mukasa ndi eyo ntambula kafumbe ne musisinkana omwami ono ekyo kyali kyamagero kyennyini kyali kyamagero ne musinkana bwe nti namulengera nga ndaba nga ddole yalina akakufira kati ndegaba nga ddole n'enkwama ng'aseka agenda okola aseka ate nga naye akulaze aseka ndaga nti nemuga nti ki naye nga ngubye enfuufu eno yonna yankuba essaati yali egubye nemugamba oza otya eno yambuza oza otya nti nzize nemugamba woteri nagamba woteri mwensula nemuga tugende tulinnya tutambula tugende tutuuka mu woteri najja nasiteekayo akapapula ne bamuwa bifukeesi ye n'asumulula bwe tuvaamu ne mugamba lwaki mu kitabo tewabaddemu nti yayagala okubafera yasinganamu omukwano gw'omunaku n'asulamu oli bali avaayo n'alipootinga nze nagenze onajja asula ennaku endala 2 nga kakati bagenda okumukwata naga nasuzeemu ku lwa boosi oli bamuga nti yalaga taliimu leeta ssente ng'ate ssente ze nali muwadde okukola document na biki yagenda okutoolako kyali kyamagero naye nga nagenda ng'omubuulizi w'enjiri era nagenda ne bayibuli yange nze mugenda mukulinnya n'otuuka eri okumbuuza ogenda kola ngenda kubuulira njiri abali baffe abalungi nooza mu kiragiro kyali kyamagero kyennyini Mzee Kyaapa n'ebirala ninawo ebirala bingi naye ekyo kyekimu ku byo awo wennyini we tugenda otutandikira
mu paati yaffe ey'okubiri. Emboozi ya mukulu Kyaapa kya Omumbejja teggwaayo kambabuulire, teggwa malojja kuba nyuvu nnyo nga bw'okiwulira. Ffenno wano ku Tronas Media tukwebaza okubanga obadde naffe n'olaba emboozi ya mukulu Kyaapa kya Omumbejja. Ffe tukugamba nti tukuba ne twanika ne tusunsula ne tumala ne tuggumiza. N'olwekyo tova ku Tronas Media. Bye bye.